Yesu ke buterevu nnyo tugenda kubanga ate twolekera nakano nagambye ka Nigeria katugenda kubanga ate tufa ku lwalero ngate tosuba abazanyi babamanyi abatebo singo kubanga ate wekanyabira Uganda ebyenjawulo video shiva buterevu nnyo ate nga nyongero bajukiza abantu bafa bena mutumba side zeyo jinja agent already yatandise okubanga wata atandika okusupplyinga filimu zaffe Chris muzinonyeko side yao tugenda kubanga ate muzifundira dda tutandika butandika tosubwa olu ebubi obi tugenda maaso natera tutandika butandika atenga jukira ne WhatsApp group ya already twamaze okubanga ate tujigulawo mpola mpola tutandika butandika tosubwa Blessing Anthony natemo katandika mpola mpola nagambye kuluno tulaba we tuyigana okunyumira okutwaliza wamu Esther Oyonkwe tugenda maaso natera tutandika butandika jukira tibanafa bawanga ya side zawe bukoma nsimbi nabagambye ntiseka yasabira nabo tusandika butandika nagambye ke tuitiko kiba said the good the bad the ugly tutandise luno mwana muwala Munakatemba inako bane entertaining ku live ati omanyiza TikTok esaji zino tugera basalatera yagama musigale kubanga mumpaka mutapinga mumpa obutima tema mumpe birabo byonna okutwaliza wamu jagala wekali tutandika butandika tulika Nigeria latera gera ubamanyi obo ino kubanga kwegamba ofuna vibe yonna esanyusa abantu babali ku live bebano ba baby Zaira tugera baso Comfort Okone ye script nate wolugero luno tugenda maaso yasaba toleche tagisa ya connectize ekitala wali wona jagala wekanye tutandika butandika nagame tulawe tuyigana okunyumirwa abachi akona manyi waliwo bisere bisinga obokola ka video kogerola waliwo omuntu akuvema beganga tobusubira kwe kubuga amunaye mama kawugeza akalungi nga gwagamba badai atulanga kibomu yagamba mbo nasonyiwa munange ona sonyiwa umanyi okwekaza okuli wano ngasaba no kisonyiwa bamusonyiwe ye mashoni munaye yagesa kubanga bweto bwefanana yasobola okumutuuza ngalo amazo connecting ayo bafane babagaye banaye tugenda kubanga tudamu ka live akaja chika yamugamba chika badage chika yamugamba chika emirundi emekaje nkuyise munagi koyenti esatu yagambo ojja kubanga nsubiranze nja kubanga mukaka mu buli nakusanga gambo okolere fujo mu nyumba eno yagamba mama nedda nsaba nsonyiwe munange nsaba nja kubeera nja kukyusaamuko nja kubeera nga nfuuka omuntu omulungi yagamba kwegamba obulalu bwo bonna ne fujo lolo nogeza kubanga botolireta mu nyumba eno nyumba eyange gye nsasula gye gwiga gye nezimbira tugenda bazo yagamba kati wetu sayina kubira kisengaawo yabampe kiddako nawe tomukubira sagala kudamu kyalo bagala muza kyalo eri Masaka yakanda kwegayirira badage tugenda maaso natera nyogero kubanga bategeeza gwe nasobola kubanga otufuka kitunzi wafu bayagala kubanga boto toyungako nagambye namba emuzi omusanvu 025555 buterevu nnyo obufuka late omuntu bamemba waffe mu channel wamuno okubanga twebuzaako agent ayinza kubanga atambula atya mu nsonga zino tugenda maaso yagambye kikuyambye gulabika esimu ye teriiko naye nawe nagikubako emirundi emikoyi n'okubanga bwoti ova mu nnyumba eno zeke nkubulire nkoye fujjo lyo yagamba munaye mama wali nsonyiye kati ntuuze muntu wa wano mbeera wano koye titobeeranga wano toyina nansonga ekubanga kwegamba ekufuula wa wano enyumba yange yo nogifudde katale kwegamba gifudde mu business yo wano watandika ddi okubanga okolerawo business bafane bo bategeze nti content wange namukolera mbisaka yagamba mama ati nange agent wanga ngamba mbusimanya nyumba gye ndimu nakubanga nkolera mwenyiriro ofuna bafani ne basaponsa kwe kudamu akube kasimu tugenda maaso natera luda waje bigwera nagambe koliko ke bayise the good the bad and the ugly tugenda maaso natera aya basi tugenda maaso natera why are you on this? It's in my room. yayongera omutegeeza yamugamba gwegenderawo mangu bende nga teyoteekako uniform eyo simanyi nsonga lwaki munange obeera oli awo nakugulira uniform wano olina okubanga ojambala okulaga nti oli mukozi tugera baaso nateera tudde woono ono ekali lugamba asinga okubanga bw'ati alugaba n'okulutambuza njagala weekaanye
You don't see breathing. Yamugamba kyomanya bakomyewo balina okubanga batebafa bakula ekintu n'okubanga bakitambuza. Alina gwaluwa alina gwalugabira. Aya basi. Everywhere they hot. Yagamba mujje tunyumirwe buli kimu kirina okutambula nga bwe kitambula baddaage. Tugera maaso ludda wanate gye bigwera. Looza kyasukka waawo. Olwakubira senga yagamba muzire buzi mukwata opakira omigugu ogizi. Kati nakyala yajja yeekalakaasa. Nze kenkomyewo wano mugenda kundaba. Elelelele. Yagamba gwe tolina nabyo oyinza kwegamba nze mwanfulira ddala muntu mugwagwa gwe mwakwata ne musindika eri mu budde okubanga mbabonaabonera nga basindikira sente okubanga kwegamba mwekkusa n'okubanga munyirira. Njagala wekanye bano no baluganda. Njagala wekanye. Yamugamba gwe mama beera ng'otuleka twesonyiwe kubanga tomanyi na biki bye tutambuza bana bituzaako. Njagala wekanye. Make she leave me for city. Make her the suffer. Make she the village they enjoy. Okay, come back here. Fake love. Come back here and the doctor. Okay, and the doctor he move. Yamugamba gwegezako okudda wano obeeko kyonkwatako ojja kikakasa. Yagamba kankugireyo kukakasa nti nze sisaaga. Aya basi. Omanya lankyala kuluna akomyewo nga mukambwe muko. Bagenda kubanga bamusobola n'okumutegeera bulungi nnyo. Yagamba nze ndi mulalu. Nze ndi mulalu. Tolina ngeri yonna gy'osobola kubanga bw'oti onkwatamu n'okutegeera. Nange n'amugamba tolowooza nti newe tubeere n'omukyalo tetulina ke tufumba. Naye yajjayo akajambiya okumutiisatiisa. Bano nno balalu maama ali wanaga wabula bannaye. Bulijjo mpulira bagamba nti abalenzi basinga okubanga bakikalubiramu naye ate bano abawala bampangudde badaage. Yagamba gwe like tomanyi kiwe nakula. Golowooza so kubanga ontiisatiisa naka akajambiya. Koti sala walo layini. Sala. Tugera baaso nateera. Nagala tulika Nigeria olunaku lwayo. Njagala kubanga betu batumira kumena basinga okubanga bamubatira. Basinga okubanga mwagalubira kugaba ebifirike ebya wano sebi Nigeria binagana wamu kugana n'Abannayuganda okutwaliza wamu. Agambe ku Telegram waliwo so kubanga otufuna ku channel yaffe. Agambye nti ebisinga binaje tusinga okubanga betu tubiteeka n'okubanga wote obisisinkana. Enamba ezizo 7058555 video shivo buterevu nnyo. Ali ku YouTube tereka mu video shivo berengo subscribing omanyina wetu ekiddako. Budde bwe buto bwetolola tuddako side seno. Omukazi ngera w'omulaba munaye w'omwekkaanya. Alabika obusabi alabika okugamba enneema yonna emujjudde. Ali wano njagala wekkaanye. Nagambe tulawe tuyigana okunyumirwa. Ali mukubye unyaamu munange. Agamba ne banaye Katonda kiki kye nakola nganze omuddu wo. Na huwe I don't. Tewali buli kimu kye sitakoze munange okubanga kwegamba family yange munaye naye eva kwegamba efuna kalungi. Gansabye Mukama Katonda emisana n'ekiro beere ng'ontaasa at least nange ompeeyo kamba oteke ku side y'abo abalongoofu munange. In Jesus name. Aya basi. Father. Munange nange Kristo munange gwayamba yayamba ne Daniel oboto Mukama Katonda wange n'omugano omujja mannyo g'empologoma munange nga ngoberera bulungi nnyo ebigera maaso. Tugenda maaso. Tell you. Tuda side seno. She don't forget. Adino bano bazzo kubanga bakubaganya ku birowoozo. Yagamba gwe simanyi kumanya kyalumbiddwa ku kyalo kuno banaye kutandikira n'ewaka. Oli omwana yazze simanyi oba mutujjo batera listi oba kiki kyonna sinza nakutegeeza bulungi nawe nza kubanga nkunnyonnyola. Yagamba soko mbulire kiki muntu kyayinza okubanga yazze ku kyalo atacyankalanye ekyalo. Nawe leka nawe. Ebintu bino leka gwabizanyiramu. Yagamba nawe tokitegeera nange wadazze ndi mulalo nange tolowooza ati nno ndi awo gwe banyigira mu ttooke. Village unade hashi content koye tata wajja mu kyalo akole kimbadde manyi mwabasinga okubanga mumanye bitambula mu kyalo atandika tu okubategeerera. Yagamba gola ikato kimanyi na kumanya. Well, I would talk. I feel no say she go support that your sister because every tugena maso latera loda bada teje bigwera. Na your sister. Yagamba gwe simanye gwe nolojja wano nganga muyasamya sister wamwe mumugamba kino mumugamba kirwaki temusa mu kitibwa. Yagamba nena we like atwe. Leka lawe tokitegera bulungi nnyo anti. Nze buli wankwata bati jamugeza njamumenya gwe kyenkugamba sina budde bunnyonnyolo yo naawe nga nzirawo nga munnyonnyola njamukwata muse kwe kumutegeeza ati buno obugalo buno nga bukwata kati ngezaamu tulabe oba busobola okutta omuntu. Olwo yasekerera musekerere yawugala naawe leka va muzannyo obwo obugalo nga bukwataani olaba nange tosobola okunkwata omumiro okugamba nti nno ndaja ne kati gwokwata olimba omukwata amalaka ne babula baddaage katono yakongola bukongole yamugamba nedda gwe ate ke tosobola na bwasasini nze ke nkubuulire.
tugera baaso yagamba nze zamanyize ina plan esinga okubanga ekikuba master yamugamba ati good plan kijoyogerako konze nze njimanyi simanyi nze ndi master plan okitegera butigizi gwirinda gulabe kiki ngenda okuzaako bali wano bewamu magezi nagabe tuli kule good bada agiri ate katuli katulu akasooka badayi njagala tukekanye buterevu nnyo kame gwagala okubanga otufuuka ejeti waffe bitulu byegwange ebyenjawulo osobola okubanga bwoti otutuukirira buterevu nnyo bontuukirirako n'okubirako ku 0708 55 buterevu nnyo tugenda kubanga te twogerezeganya agambye mu abali saidi ze Namutumba Chris ku library awo abeera nabo awo saidi zaawe Masaka Sekayasi buterevu nnyo kati tudde eno nakyala yasobola okwejewa adaso okubanga bwato naye ayajayo ensonga ze z'enjawulo agamba nze simanyi bannaye ate oba nenyumirizamu okubanga nkufuna kwegamba nkwesiga laba mpa ku mawulire agasinga okubanga gatambula eno omukyala basinga ku bo beneesiga nga tebagampa wabula bannaye ona nibagezako kubanga bammenyaamenya okulaba nti bammalawo nze nga nze embeera nga amakolerera amasinikira omusimbi banange gera baaso agamba nze gwe katomalina kumanya nze amawulire gonna wano ku dduuka lyange gansanga wano nze kyenkugamba bwe kimu tewali bulimba buli ajja yenna mpiika bupiisi nti oli awo akasimu kaako nti munnange waliwo gano agakatuukawo agakagwawo njagala ne lwaki bankyawo olwenkaniddeawo kubanga kwegamba nze bansindiikiriza nga atali mwana waawe njagala wekkaanye we tuze wakulu nnyo engeri gye mbagala muno okubanga batumba bibitanga abange agamba like adowooza oyo sisita wo munnaye engeri gye mwenkanakanamu asimu abampi eka yasiga okubanga bwati akuyisaamu amaaso. See, make I tell you this here. What you go do now? You go know so now an eye for an eye, a tooth for a tooth. Kama nzisimanyina waanza kubanga mmanyira. Kubanga musimba liso kuliso, bweliba linnyo kulinnyo. Kiba buli kimu ku kimu nze naye. Nzimanyina ngeri yonna jasobola kubanga bwati anjoga. Nze nkunze okuma omuliro fight ku fight. Wabula badagi. Njagala wekanye. Bali wano bafuna ku magezi. Ayongera kubanga apikoona alabe ki ekiddako. Kama ne lwaki bakola ekintu nga kino munaye ne batangambako. Mafuulu kuka yamugamba gwe sembe like olina kyotamanyi. Olaba taatawo motoka ye eri enkadde omanyi ki ekyagituukako oye nti nedda maama wo bakwata bulungi nnyo ne batunda emmotoka ne bakwata ssente ezo baziwa muganda wo Zala simanya nga agende simanya agulamu peeni simanya abeere bulungi simanya biki owulira olugambo super tugenda maaso yagamba batunda emmotoka olw'okuba nti nno tebagala gwe obeere ng'obisikira owulira njagala wekanye kaba weesirikire banange ebagezi unaye teweeralikirira muganda wange nze manyi ekyokukola agamba nze ngenda kubanga nkola buli kimu ekisoboka ate okuva lwaleero ngenda kakaza nti no buli kimu bakisesema sente zonna ze baalya engeri gye sitaategeeramu ajageza kubanga bantegeera kubanga bagezaako kubanga banfulamu simanyi otegeera bulungi nnyo simanyi oli mugezi simanyi omanyi kyotegeera kale tugera maaso yagamba kati ku luno nkomyewo tebagenda kubanga bagaba banfuulinga ekigenze wala nkomyewo balina na kimu kye bagenda kubanga batunate bansiriwaza gwe nze nkusiba gola walo kakaseti n'ekyamazima bajageza kubanga bakakasa buli kimu kye basasulira kyonna buli kimu kye bakola bagenda kisasulira bagenda kubanga kugaba bamalako emirembe gyange egy'obwebange kazireyo banantegeera biro yajjanga mu jasi buli ali munda bwanga afulume tugera baaso sisita mukyankala mwate oba ku luno luyazze kati mukazi watuzala yagaba ki ekiddako wala ate oba ono nga bannange ono mulalu simulabanga yagamba mwena mujje ku luno meeting etulira wano teri kufuna wadde akatebe mumbuli ekiki ekyapakingibwa wano avudde eri nga nalumya nsona lwegabwa madde olugamba mugambye ekyamazima omufaliso gwo nagwo bagupakingirako byemu ku bye baatunda ajja azajjudde yagamba mumbuulire saagala kintu kyonna njagala munziremu kimu kiki ekyapakingibwa gwe saagala nontankalanye kubanga nja kusambira wano balono baluganda tugera baaso yamugamba saagala obeere nga ate okola ekintu kyonna kimu mwalize mu nnyumba ne twogera oye tolina gyontwala njagala luggwere wano mu luggya okutegeeza maama njagala oŋŋambe bulungi nnyo ng'oneesiga bulungi nnyo ng'okakasa nti no nakubeererawo mu budde akasukaali mbuulira kiki ekyapakingibwa wano bwe mba temuŋŋambye bwe mba temukoze kintu kyonna nagenda kubanga nkola ekiddako yagamba gwe naye saagala kunkyagala yajja kukusa pirawo oluyi yagamba nga woolaba mwana wange emmotoka ya taatawo ngera yali awo yagamba emmotoka eriwa ne sente ze mwatunda ziriwa nange mumpeeko ndyeku
as they shut like this. Yagamba ne lwaki ojja okwegamba wenna weefula ng'ekitali mu magezi oli kisasala ojja ogamba oyasaamirira kwegamba omuntu omubaako emirembe. Yagamba tolina ngeri gy'onteesateesamu wano eno walo tuli waka wano ndi waka ndi ne maama tolina ngeri gy'osobola kubanga bw'ototeesa. Yagamba nze sirina budde bwogera nammwe eriwo emmotoka mumbulire mwagiteekawa mwagitunda ne mutampa mugabo nze nga mumufudde ng'omupakasi mufudde omuddu mu kibuga gye njagala nze. Okay, space. Your uncle Tugenda maaso nateera. decided that it should be sold. Yagamba nze munange Called Mbukati. ba ankobo bajjajjaabo be bajja wano bintu ebyo sibimanyiiko era bajja bunyo ne bakwata emmotoka ne batunda salaba wadde ku munwe gw'ennusu ng'oyagala nze nkole ntya. Yagamba nedda nkakasa baatunda tebasobola kubanga batunda emmotoka n'osirikawo n'otagamba nti nze nfunyeeko mugabo kati nze okwange mugumpe. Got the information right. That's why he's shocking you. Nze kakasa bikutiisiza lwa nsonga oli mu kwewuunya nagajja wanga mwalimu agasirikira obutaŋŋamba. Lwaki tumuneesiga obwenkanidde awo mama? Lwaki? Embeera eno ne bakolere nanga mwe mungamba munaye tusindikireyo akasuka munaye sabbuuni yaweddewo nga temumalawo mu magezi kati ate ggwe. Olaye kati omanyiko nawe omanya jakandoza kali nno onugamba nti nno baana balezi bakola eddalu. Nno maama yeezaalirayo bano bakambe batya. Balwa baddaage tugenda maaso tugenda wala ate gye biggweera. Yagaye tulika Nigeria bala bafirika baffe mwabuno ngolo kubanga namwe batumirako mwena abawagira ate bina Uganda balina projects ezenjawulo nga muzeeta nate tuzikwasaganye bulungi nnyo nga muzeeta nate tuzikwasaganye mwena abenjawulo ina project yo ya film na kalango bina ngato bileta tubikwasaganye 0702 5855 kagamusanvu buterevu nnyo ku YouTube yange teekamu video shivo berango subscribinga mungi nnyo bwe tuliyo bwe tutaddeyo nawe abwagala okusingako jangu ku Telegram yaffe namba naye eri 07025855 kagamusanvu obotekeko ati video shivo bajja kubanga bakuletera channel wansao beranga nate ojoininga buterevu obudde nga bwetolodde kati ebivumo biri wano simanya gumonde oli karoti oli shiti kwewerekereza bivumo mama byamusobera nagawabula banaye nazala biki bino nazala bizeze ngeri tu nigwe badde balamu amagezi tugenda maaso kino balina kye baayogera ekyakiza kuba bwe tukikula maama waabwe waya naga munteeka bata muntu bino mbw ate musimaya maama we yalifudde naawe yalifudde naye bannange kika kiki munnange mwana wange buzibu ki obukutuuseeko simbi ze zikucyankalanyiza okuba nga zikutuusaawo okugamba nti nno naalifudde ani maama wo gwoba olaba gwe noono mbadde manyizi maama wamwe kati ate muŋŋamba mutya nti nno maama we yalifudde noonangamba nti nno maama we yalifudde kwe gaa temukyanjagala ku kiseera ekyokuba nga temukyanjagala mulya munkoye temukyanneetagirako ddala naye gwe buzibu ki ga muli awo nawe osabirira nze nfe yagamba gwe mutunuulire oyo walawo gwe mutunuulire omulabe yatalinamu magezi yayinza kugamba gugabanako okuludi nga nagamba ofe kugamba oveewo yagamba kale nkyo nkitegeera yagamba kale mwena musirike sagala mukolese wano ga muliro gutasirika yagamba yanze nsirise ndivuddemu yefuula poole baddaage tugenda maaso yagamba kati sikyalina byonna na kimu kyentegeera wabula ngejje munjogeze nnyo kansobole okubanga bwetu ŋŋenda oba sina kindi mbaviire mu nyumba eno ŋŋende neeberere mu bulamu obwange kubanga nsobola okubanga bwetu neebeezaawo yagamba kati mmwe mwagala nze nkole ntya nga nze maama wammwe muli awo munjagaliza nakufa temukkiriza na kimu kwegamba nze mbere nga mbaako nekyenjogera onaayogera nonaayogera kwegala temumpamu wadde akatibwa nze nga ndi maaso nekika mwana wange kiki ekyakutuuseeko munange tewali bwotyo kwegamba oyagala nnyo ssente n'okusingako ebintu ebirala byonna nange esente nzaagala naye saazirabako nebyenkunyonyola bika nga atabitegeera ankowo banno nabibageza kubanga bati bakwata ssente ne bakwata kino ne bakwata kiri ne bakitunda nange salaba ku ssente yagamba gwoba olya nga owetaaga nnyo ssente okusinga nze naye saazaagala kwate ekkuba ogenda ebusoga kwate ekkuba ogenda ejjenja babuuze bagambe njagala ssente za mmotoka gye baziteeka bakubuulire nze kyogamba nniza okukwata ekkubo ne nkulyamu olukwe singa ewaka wafaanaganawe wati nga wola singa ndi mubina ebigoye badange yagamba nze sirina budde bwammwe nga mmwe abantu nga ngende nze ngezeeko kubanga neweweeza nfuna ku mazzi kwegamba nfuna ku kyemisana nkomewo mbakomerewo mujja kundaba kangende mpumule namwe munjogeza nnyo mwagala kunnafuya yagamba mwene ennyumba kale olutalo lwafuuse edda wala ewaka banange njagala olabe luddawa gye biggweera
Zaabwe tuyiga. Ebyo ebiseera ebisinga oba maama wewe atwebagezaako kwanga tebatwasaganya ekintu. Era ebiseera ebyo njagala obyekkaanyeemuko. Sinziza ddala abo baali bakirabyeko. Ye maama muli ku lusegere. Views zaawa zagenda nazo. Teri ebyo mbwateego oli eyo omuwangaani ebiragiro. Budde nga bwetoololo nali ne bafaani be. Yagamba ne nawe ndi live tonswaza. Wabula baddaaki kalaakala. Ali ne bafaani be ku TikTok abawamufaani banayina seko mu kyalo. Yagamba ono bannaye alayika njala ye muluma bannaye bafaani mugenda alayika bongo weti bwe mentally disturbed. Ali mutegeeza abantu be mwono ng'obongo we bwakyangalanyemu ali mentally disturbed. Ali live nno. Agezako kubanga abuza embeera. Yaga bannaye kano kikyaka kakodyo bannaye katuuseewo. Yaga maama naye wali kakkanye ndi live wano eno naawe. Laba live gyendiko wano bampa obutimba bampa ebirabo. Aba guys nyakubanga mbalabe kiddako bannaye. Maama alabika agabizzeemu. Ayagala ye kumunyonyola oba oli live oba toli live. Ensonga tezinnaggwa. Njagala weekanye nateera. Yagamba naye obwongo obukola bulungi ensangi zino. Simanyi oba ovaako obutabika nga simanyi bulungi. Yagamba obwongo bwange maama bukola bulungi erabika mpozi mu abatakyategeera. Oba nga yatabukidde maama njagala weekanye. Yagamba nze sina kyengenda kuwuliriza just mpozi nga muŋŋambye esente z'emmoloka gye zadda na byonna bye munkoze nga muganga nga muntudde bulungi ne munzikakkanya ng'omuntu. Wabula buli wenzija wano wabula kanaakaana tugenda maaso. Yagamba nekyo ekyakutuukako muwala wange nga tiwali bw'otyo. Yagamba mwabamanyi ekyatuukawo ne kinkyusa ne munfuula omuntu akuba nga sikyagasa nange mu bulamu bwammwe. Ensonga lwaki nange yagamba naye walibadde nange oŋŋambako nze maama wo n'abigamba ani nga sinze munaye. Yagamba mwe abo abireeta bino byonna naye temufaayo. Njagezako kubanga bwetyo nange nfightinga battle nga nze. Nkakasa kati nange ndi ku lwange nga nammwe lwasooka okubanga bwe temubeera ku lwammwe. Musirike nange mundekere emirembe. Tugenda maaso dateera. Kama nani akusiriwaza gama nani akutudde ku bwongo. Ozo kubanga wafunyeyo eyo omuntu akugamba ati munange ngenda kubanga nkuzimira mashoni sister. Yagamba kati gwe tomanyi kumanya nti nno ono muganda wo ddala gogeza kubanga oyisanga kwegamba omukozi osanze nateekawo nti era sente z'ogamba zobadde ogamba nga nzimuwa buwi. Naye muganda wo yaganze temumbulya sina kye njagala kumanya mundeke solo kubanga maliza business zange nja kudda. Mama yagaba banaye kye kyatuuse ku muwala wange banaye. Tugenda maaso ludawa late gye bigwera. Budde bwetolola tudda side seno. Kati waliwo oludalumyaso yasinga olutaabuza. Yajja ono byamusobedde akyali eno muna atuddemu wano mu kifene. Asooka kubanga bw'ati amaje kiddako yamugaba ne kati gwe soko gye nankulere. Kano kawewuka. Banaye abampi ne kufuna justice kale. Yagamba nzipulya sina na kyenjagala kwogera kubanga pusirya sikyalina n'amaanyi. Pulya sikyalina n'amaanyi pulya g'ensonda nsanze ensonda n'amaanyi kulaba kikiddako. Kubanga ekyatuuse waka. Yagamba nze nkimanyi gwe tofaayo nze manyi kyaleka waliwo ekyakunyiiziza mu nsonga oba emu endala kusinziire wakati akatya kyankalanyemu. Yagamba muze omisinga nze olw'okuba wabula kala akayayi. Tugenda maaso lateera. Yagamba nze nkimanyi nze pasita ngamba nze ndi musabi asobola okumanya nkutunula n'endaba ekiddako nekyonyiga nekyoyagala. Yagamba ebiseera ebisinga nze ntunula ku bantu nemmanya kyekiddako ono afumba emboozi. Yagamba era nange baddawo nendowoozamu nenga wayi kanzije nkukebereko soka ombuulire biki ebitatambula bulungi osooka okugamba naawe agatambula eyo ewaka. Yagamba nazzeyo ku dduuka lo nga toliwo waligadde. Koye tirawo okimanyi oli yakomyewo yaba yakomyewo mbasagala nnyo kumwesembereza. Yagamba nze nkulaba nnyo nga muli awo John Stock gamba nga mugesa kubanga munyumya buli kimu aliwo namuwamu faani yagala weekaaje dateera. Yagamba soko otulaawo nawe nsagala obeere nga ate bwotondwisa njagala ompa amawulire agaguddewo omwana obimanya bumanya soko gansomeremu. Tugenda maaso dateera ludawa gye bigwera. Yagamba tulika Nigeria kebayise nate the good bad the ugly tuliko ke twekanya nate omulungi. Yagamba soko odde eno side obeeko nate byongamba. Tugenda maaso. This one when you dey quiet, you no want talk. You no want give me your sister bring come. Me Chioma, when they give you every information for this village, me when you know say na me they tell you to say the apple, now you no want give something because your sister call you keep quiet abi. What did your sister bring come? Wow.
War? Which war? War. Like Okpokpo war? War they go to. It's already. This true. Tugenda maaso. Ono yamugamba soko mbuli ekye kituuse waka. Koye enti lutalo lwerere badage. Mino togenda bisobola lutalo mu ngeri ki? Awo wenjaga. Yagaba wenjagala. Njagala kitabukire ddala. Kati nawo wenyini bwe tugenda kubanga tusimbulira kapati kafaako kubiri tuwega ate tumanya kyekyaddirira obulungi waage nagambye ogenda busange wa Chris wali na mutumba ate omulungi waage abirenga nate abokuwa mu fulusingi abirenga nate abokutuusaako gwena kyali wanga wangali ya side zeyo jinja n'okweyo n'ebitundu byonna biranyeyo na mutumba nawe side ali awo ogenda kubanga ate ogenda side ze Masaka Sekayasi ogenda kubanga ate bwotyo omufuna mbadde video shiva buterevu nnyo Katonda abankumire ate bye bye.